Abakristo bakyagenda mu maaso n'okusonda ensimbi z'okuddaabiriza Lutikko y'e Lubaga wakati nga beetegekera ebikujjuko by'okujaguza emyaka 10 bwe kyetandikibwawo nga byakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'ekkumi gw'omwaka guno. Bwe butuukidde olwaleero ng'ebbugumu lyeyongedde mu bakozi ba Centenary Bank era nga bano bongedde ne bawaayo obukadde 16 nga ceeke eno bagikwasizza Ssaabakristu w'essaza ekkulu ery'e Kampala Emire Kittomwaka. Ensimbi zino baziweereddeyo mu mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Dr. Pius Male Ssentumbwe ng'ono akuutidde Abakristu okwekuumira mu kukkiriza. We have a lot of things to remember. If you can come out and start to count your blessings, you know, everybody will have a blessing. Even although the challenges are many, people they forget the blessings. Ssaabakristu w'essaza ekkulu ery'e Kampala Emire Kittomwaka yeebazizza Centenary Bank olw'okudduukirira ekereziya mu nteekateeka ze balina era n'asaba abalala okukola kye kimu. Tuzze okukuŋŋaanya ensimbi ze tunoonya mu programu yaffe eya Lubaga yoyota. Mwebale nnyo mwebalire ddala obuyambi bwe muleese ssente nga muyita mu bitongole eby'enjawulo naye era nnyongera okubakunga nti tukyetaaga ssente endala nnyingi nnyo. Kitaffe Ssaabasumba atusaba tumukwatireko agguse ensonga eno. Omukungu okuva mu Centenary Bank Joseph bali ku ddembe Kiwanuka ategeezezza nti ekereziya yeetaaga ensimbi era baakusigala nga basonda okutuusa ng'omulimu guno guwedde. Tuli mu maaso wano nga Centenary Bank okulaba nti tukola buli ekisoboka nti Lutikko yaffe e Lubaga nayo twegattako weereza emyaka 10 ng'enyirira ng'eyotayota yonna ng'efaanana bulungi nga bwe twandyagadde okugiraba. Mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abatwegasseeko mu kusonda ssente zino mwebalire ddala. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Centenary Bank ewaayo ensimbi mu nteekateeka eno nga mu kusooka yawaayo obukadde 10 ku lwa Centenary Group n'eddako obukadde 38 ku lw'abakozi ng'olwaleero abakulira ebitongole eby'enjawulo mu Centenary be basonze ng'omugatte baakawaayo obukadde 154. Patricia Nakayima, BBS Terefayina, Ageesigika. Weewaawo tweyanziza nnyo